Gendo vyo waka wina program z'abantu abawirira ko ddala. No bimuletera. Abo tebakyala biko ddala. Dene solididdawa. Tata ndiko wano naye bane kyako wano. Kale okoma hojangu wano ontwale ko wano. Kyaka kyalabika. Pichi yafuke kyewarwa gyendi. Ate pichi yange empya eriko FD sizino ezaka zile namba zasoma watu kwena mu digital. Okay. Kwani kyejendi malayo ne muloni. Ni yafuke kyewarwa wakati. Okuona tewa ko omugenzi. Pichi obo ovuga. Nesizinga. Okusinza kwe kutyata. Kusizinga abantu abalina ebidduka ngamba kusizinga yaso kitegera. Kyekikuba ngo ovuga emmotoka oba pikipiki. Noba ngo ovuga niye sibo omulundi gumu. Nerekera okutokota. Ale tekyayaka. Nono osamba tekyayaka. Nezikira from nowhere. Amafuta mwegali oyiro mwali. Niwata we oluvanyuma yita bikole erimu nogenda mugaji ne banoonye kirwadde ekibula. Nomusaba mugivaako ate noje muno gikuba bugere gumule yaka. Abaganda omusabazi yagenze nda. Ekyo kimaze mwenda kikasa kwana. Temu ndagenda kulinda. Ate sola kulinda. Pipira. Okupipira piki oba ekidduka kubanga olinnyo omuliro. Ngera temalayo omuliro. Kyatani okupipira. Nogenda ku galaji. Nebaja ku buleta. For sure nga ogenda ku mafuta nonywa amafuta. Nebateekamu petrol. Niye omwana agenda ogisumula ngerimu diesel ne petrol. Wanji Olamu bwangu kati bwafuka bakusabira busabizi. Sokoleki. Eryo siriye bayite eddogo lye Kayunga. Era kimproving ddala ku kintu kibogera ku ddogo eriri e Kayunga. No kuona kuye kufocus waliwo mwami gwe nakyaza amuyita Kanso Matovu. Yangamba muzala side za Sukeyo. Nga ngamba ku ddogo ebintu bibadde bitambulira e Kayunga. Kwabona ddala abantu ate abadde bagoba ku bantu ku by'amataka. Nangamba nti waliyo abantu, waliwo omusirikale, waliwo manya yali omunene awo yali mugagga. Ebyo wabimanyako batulaka kati kino kyonnyonnyola baba tugenze mu ddogo lye Kayunga erituufu nga litandika okulondoola. Nalimanyako ko waliwo ne Gino batop ono mu Uganda. Oba olakinga abantu 25 kusobola kumesinga abantu 25 batop mu Uganda tumutadde. Yagula ettaka e Kayunga. Lyamufukira ekyewalulwa. Ebisolo byonna ente 10,000 yateekako. Anyeza gwakuwa. Ente 10,000 ziyajja nazo. Yagula yika z'amataka. Kuba ettaka eryo lyali ligobereza ly'omugenzi Kalangwa. Lyali ddene. Ng'era asenguddeko abantu butereevu. Oba balogo ki abali wano e Kayunga simanyi nakumanya. Enti yaffe emu ku emu. Oyogera ku budde buno waba n'ente nnyingi nnyo talina nte zisukka 5. Naye ente zali mu 10,000 zizina okuba ziwera n'emitwalo. Kayunga jjudde eddogo etagambwako. Era nange kyanowozezza oba okuba nataasa omuntu boge bagambye yali abonyabonya nga nange baatandise okunumbagana kuba byo biri mu bulamu bwange sibitegeera. Bulamu bukyuka ku sipiidi ya naye kisalinga kukkiriza. Alaba Focus TV nkwebaza okubeera nga otulaba nga ne nkujjukiza nti tuli mu mboozi eya muvubuka Dennis
eyavuga omugenzi kati gwe bayita empologoma ye Kayunga, Moses Kalangwa, ate era ali mu kutusigira kifaananyi obulamu bwe buli butya. Mu byatugambye mulina okumufera essente z'emitwalo 25 nga bamusuubiza okubeera ng'ayambibwa okutwala ewa minisita oba okutwala mu banene, so ng'ate era agambye ne byerekanga eddogo ebiri mu bulamu bwe okubeera nga ennaku zino ebintu bye bigenda bigootaana bugootaanyi, tewali kigenda mu maaso kitambula. Igwe agoberera Focus TV tulina bannaffe bateekamuko kasente aba Focus Graphics and Branding bagamba nti weyune bakolere t-shirt bakolere busaati bakolere branding oyo mulungi ddala olabe nga naawe ofuna ekisinga obulungi mu bizinesi yo yonna. Business cards, IDs, buli kimu kyomanyi nga kikolebwa computer kikuyambako. So nga ate ne bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti weyune bakolere omukolo gwo, their events planners bakuteeketeekera omukolo gwo noba ng'ofuna ekyo kyandibadde osaana okubeera nga naawe osanyukiramu ng'omukolo gwo guweddemu. Bakuwa ebifaananyi, bakuwa vidiyo, bakuwe diko omulungi ddala, cake wamu ne gye tuyita outside catering. Babe mu ssaabalungi bonna Focus TV ekuwa package ey'abantu abo bonna. Genda ku Focus Event Services ku TikTok olabe nga naawe ofuna ebibajje bajje bakola. Yes, nga tumaliriza nga tuwumbawumba. Waliwo omulala gwe baŋŋamba yali RDC. RDC oyo mbu naye era yajja eyo ate era naye ekyamutuukako yafa mu nfa era eyo bweti. RDC yajja n'amaanyi ameemanyi tagambwako awerekera bammundu apuduze era mugamba nga bawanike n'ebbaluwa baita kiro kitwala omunaku. Oba ogimanyi kanyitanye ku balabi bayinza kuba abamu tebagimanyi. Kyo tulitwala omunaku ebibaluwa bebaluwanika ne basuula ekiro nga tebiriiko mannya awandiise nga biriko obubaka obutiisatiisa n'okusaanyaawo. Namugamba RDC amanyi gozi nagwo otegeneze ku ttaka kozi yajja neyeekubaana ate n'omugenzi. Okay. Naye natandika okunyaga ettaka ly'abantu RDC oyo gw'olaba. Ne bamugamba ku ttaka n'obulamu olina kunzika ng'oluuzizeko kimu. Eza weesonyiwa ettaka osigaze obulamu, walemera ku ttaka oluzibwa obulamu. RDC oyo nakuba teyatambulirwako nnyo mawulire naye ate RDC yafa obubi nnyo n'okufuuka Kalangwa. Kuba ye bamukuŋŋanyiza mu kaveera ka green, ammotoka yamusasa ebbula nemuyuzayuza obulere obufiifiti nga nowulira akaveera ka green kagula nusu 3 ng'omupakiramu omuntu omulamu ng'ajjaamu ng'omupakiramu. Ali Kayunga wano era nze abantu be Kayunga bwakugamba nti nva mu maaso mpalabira ddala era ndi mukunonya magezi gonna nzire ewaffe. wali tunafunayo baana ba famire biki ebyo. Namukyala wantu tulina akaana kamu nene omukyala kati embeera naye agirabe gye ndimu. Omuntu eyaddanga ng'ewaka ne mugamba mama w'abaana nina ebirikwata ogitereke guno omutwalo gwa kayumba gwa kameeza nawe ekirwalo kikubeemu tekisasooka obudde buno ebyonna byaggwawo. Embeera eri mu kukabusi speed kuba mbeera ne gyembadde eyo nemukwera akasimu nemuga munaye sobola ntereka 3 embeera etabusi. Oba kati kyakugize mu bwongo nga it's a mindset olw'okuba kyabaddewo mu bwongo piki neefa netugenda kugala nononye ebigirwa nga tebabiraba luvannyuma nnyo neeyaka. Abantu be Kayunga muli balogo ezi nenanyamba buyanga nyamba munnayuganda munnange. Soko oyongera otanya akantu ako olwo yagamba nti wali omumanyi era ng'obala byanfuna. Nali mumanyi ne mumuyamba nali simanyi muno gwe nnyamba oba okitegedde.
bwali oyamba tewamanya ni gwoyamba nyamba luvanyuma nnyo tuli mu ddwaliro ginamanyira bwabasonga maze mu identifyinga essaala yo nejjiraawo awo naye kati ate essaala gye nasaba ey'obulungi kati oba Katonda ye yajulidda naye si Katonda kaleme bimuyengezaamu bwannakajunga eriiso balijje ku famire ya Kalangwa balinga balitunulizza nze mbu nali njagala nafuzeemu okulowoozaamu okugamba oba bannanga olwokuba nayamba omuntu yali abonyabonya nze nga ninga yali omubalemezaako nolinga ayagala omuwonya kubera twabira baliwo bye bayogerako benkasira nti nange eddogo Augustine ono muto wa Kalangwa naye nebiga byayogera ebyatuukawo wabimanyako ebyatuuka ku ntambula yo kumutuusa e Kampala basooka bakuba ne balifuna ambulance y'oku ddwaliro speed engena kusukuma mafuta ga shero ekyuma ne kifa kyokka nga aliwo ate abadde ali mu kunywa ekyuma ne kifa ne bagamba tuve ku mafuta ga gavumenti kuba gyula yani kadi abantu ba gavumenti bajja ku shero bakutoto kadi ne basala ne bagenda ku mafuta ge Kalangwa bajikuba mu full tanka muko wajikuwa start negaana ambulance etandike negaana okwaka nenge badde namu njizeta evide ku dwale negenda ku mafuta negafa negenda ku mafuta amalala negaana okwaka munange omusajja wa driver papadde bafunye ambulance endala eze mutaddemu naye mukubeera nayo gende efa ngegenda epipira kiri kyenkwame ekyatuuse ku piki yange obulamu nga mukama muntu amuyita Kalangwa yafa natandatoka kufa nana kinyonyo yafa nana ngo kufa waliwo abamuyako mu nfaye teyali nfa ya buli waliwo omuntu asobola okwanguyiza kufa nga tonatoka kufa era nze ujjo mpaka namuno tiriddewo nekulunda kakiriza waliyo eddugu ate pirivu Kayunga yalamuva modde wammwe ndi musenze era obudde buno bwetwogerera bwabudde buno nenfuna omuntu ampa akasente mu kapolitika ke nali nagulayo nateeka akayumba kange ofulumya nzire ewaffe kalesizo kwa bannange bo abanene muno gavumenti mbugiza kubakubira enduulu ate batandise kunfera bufezi kisa kubakubira enduulu banfunira alisi ka stage ngizeewo obulamu wa Kampala yaddageza okunyamba teyanfiza ofisi mitwalo nga 25 yave ewaffe nga siyombye kanzire ewaffe ove mu ddogo ye Kayunga sikubanga ndeka akana kamwaka mu ekitundu sokoleke bano abawala ba Kalangwa batabani biki tewafunayo kaseera mu kaseera kano k'okufa nga kuwedde aziikiddwa ate nengejingako nabo safuna mukisa guvamentingako ko okuleka waliwo omusajja wa muganda wa Kalangwa oziika oyo so yaka yaline mu ambulance yoyo Augustine yajja nanneebazaako nangamba bavuka mwewole kwa good Samaritan teyakwokya ku nkalu kali mukale time awo kana isani bibuuba nafuna okwogera ku kona yakati kati saawa zino manyi Focus TV erabibwa abantu bangi kiki kyoyagala oba kiki kyebandibadde oyambibwamu kuba kiri kiraka nakyo kikyagaana anga onagamba munange singa kumanya mulimu gwa boda ayina asobola okunfuna akapiki niyo kaba kaloni sikaloni gavumenti ina sente abantu benaleba bazuke bamufunira apa akapiki FG efuuse ekizibu
kyetuko okusiizinga nga namu nesiizinga nga tefuuwa tanywa oyiro kuba ebyo byonna bitera okutuukawo ng'emmotoka enywa oyiro wa piki ng'enywa oyiro kusiizinga. Nze nawe kati natensono gitya weneva kuba ebiyinza okutwala bulamu bwangu okutwala okuntu bekasuka mu tulera simu abalina ebigudo ebimotoka netaba buyambi abantu benale muba bakawulira abasobola okubusalamu bamono program basalemu abuntambulize netaba buyambi abantu benale banzirukirire otherwise ngenda kufa nga sinatuka kufa bavume vijja kuchisa kiyamba nga bantu kale okuleka nga waliwo akaterekeka neyenkakasa nti gwe abadde atulaba okuva gye twatandikidde mpaka wano oli mulungi nnyo okwekumira ku Focus TV. Thank you so much nnyo kubanga okikola. Nze Ade omukulu muwulidde ekibyayogera nabagamba nti oyo yenna ali eyo ng'olina maybe emboozi eyeekuusa ku mugenzi oba ku kintu kyonna kyonna ekyomubulamu nga kikunyigiriza. Focus TV eno weetuli okubeera nga tukuyambako okuggusa ensonga zo mu byonna mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Alina ekimunyigiriza ekyenjawulo platform en twagikolera gwe. So enamba zisimu kwezi ku screen abakuba essimu nga mulina bye mwebuuza nkola kyamaanyi nnyo ate era n'abakuba essimu nga nammwe mulina kimwagala okutuyambako oba okubeera nga mutusapootinga mugeremu obwendala nammwe mukola kyamaanyi nnyo. Sinza kubanga nsokka wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano mutukkirize tusikane mu program ezijja mu maaso awo nnyingi nnyo. For now, bye bye.